You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Abasuubuzi abakola mu kibuga Kampala olunaku olwaleero bakedde kuggalawo amaduuka gaabwe ng'akabonerako okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti n'ekitongole ekisoloza ky'omusolo ekya URA olw'okuba binika omusolo gwe bagamba nti gubabuzizzaako emirembe. Abasuubuzi bazze beemulugunya ku musolo ogwatuumibwa eri Efris taxi guno nga buli musuubuzi alina okuguweera ku lisiiti ya buli kantu k'aba atunze nga bagamba nti tebagusobola. Okusasula ebintu ku URA wali eri otuusa ku dduuka lyo oba oli mu kkubo ne bakusalako ne bagamba nti osasudde omusolo mutono. Nina kiriyalensi za URA bansiibudde ne bazugulya ne gate okuva mu URA oba mu bondi naye bandi mu kkubo nsasudde omusolo mutono. President Museveni tukutegeeza nti eggwanga lyo ligenda. Ndi mukazi nze amanyi bye tuyitamu. Tunoonya capital okuva mu mbeera ez'enjawulo. Abamu tunoba ku basajja naye nga kyoyagala mujjako capital ogenda okolera abaana bo. Abamu tutunda amadaalo g'ewaffe. Embwa egoba ow'ekiwempe ate ffe ab'ennyama. Kati ku ssaawa eno bagamba ffe abatini bwe batuyingizaamu sisitimu eno amazima amatuufu tetusigalawo. Kati bagezaako okulwanyisa era tulwanyisa ekintu kino obutatubaamu. Tugamba kirina kubeera mu factories, kirina kubeera mu bali ba big supplier ng'aba China, ba investor bali abaleeta ebintu okuviira ddala ebweru ebingi. Bano bazze balagaalaganya okwekalakaasa kyokka nga tebaanukulwa okutuusa ne basazeewo okuggala amaduuka. Bugenzo okukyanga amaduuka agasinga obungi mu Kampala wakati maggale era nga bwetutuukiddeko ewa Kisekka mu kikuubo mini price n'awalala nga tewali maduuka maggule. Omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'omu Kampala ekyakasiita Yisa Sekitto asiimye abasuubuzi olwaki bakoze ng'agamba nti oboolyawo gavumenti ku luno enaabawulira. We have no guts to blame who has closed it today because the pressure is just too much. We are only using this to warn government that since you have seen this, I am telling you, if we are all concerted as the business community, the matter is going to be worse. People are badly off. People are no longer doing trade. People who used to bring goods, each person bringing a container, they are now 40 to 50 people in one container. They are losing all their capital. Efris has come, no customer is still coming to Kampala. You see what has happened to Chikubo. Ekibiina bakita futa twentuula nganze member. Twasazeewo nti olw'okunyigiriza Efris omusolo ogutategeerekeka. Revenue yagezaako tusomesa ebigogo naye ne tulema bitegeera. Era akulira revenue kamisona twamusaasira nti mukama we yamutuma okujja okukola bino naye bino President Museveni omusolo guyitiridde mu basuubuzi abasuubuzi bayimirizaawo eggwanga. Poliisi n'amagye nabyo byakedde kuyiibwa mu kibuga okutangira abasuubuzi abayinza okukola effujjo era nga kikakasiddwa nti ku bano kuliko abakwatiddwa nga basangiddwa nga bakola effujjo.
This, of course, comes after we've been receiving numerous reports on social media and also the different meetings we have been having as a Kampala Metropolitan with traders downtown. Have of course been planning and also putting out messages that they are planning strikes within the city center. Now, the strikes, of course, we cannot tell whether they will always be peaceful or not peaceful, but what happened today is that a group of individuals brought out tires and started burning them at Nabogabo. The police responded, dispersed the group, and managed to only arrest 2. We've decided to investigate allegation of inciting violence and only appeal to the traders downtown